This is a race of working hard, of being real, of working with the people to be an example. Nina omusajja omu gwe nsoose okwogera naye leero bamuyita Lili Puzzle. Mugambye mwana leero nina kavidiyo ko kendabe ng'ogamba mbu Khalifa yabadde waakumeka abantu tebaawulira ku minakonda mama. Let me tell you, bino si bya namba emu kabaka. Bino bya si bya sitaani tonkemu. Bino by'abantu si bya nasanga. Kanjogere ku nze ajja gamba lwaki ayogera ku nnyimba zange. Nze kanjogere ku nnyimba zange. Bino si bya saabisuubira. Naffe tubibeeramu naye si bya ki bya saabisu. Bino byakulumwa, bino byakugogola mwala, bino byakufa ku bantu, bino byakukyalira balwadde, bino byakubeera muntu w'abantu. Mbagambye bino si byakukubalaga, bino si byakukompozinga yo. Bino si bya yo. You have to settle down, work with the people. Sorry for to say that on mukwano gwange lumu nali ngenda naye Bungereza ne mugamba mwana nkulaba oyina ekirubi ekibeera politician naye watya mwana ogira kuno kankugambe yakagambo kana akataleke kanganze kyaliwa ate obuzibu okumanya kwe kutegeera okumanya kulina okutambula n'okutegeera okimanya ogayi mu amanyi naye kati lwaki wamanya lwaki tewajoyininga the revolution what the people you work to wakulira mu ndeeba abantu bamu ensenene bwe zituuka ye season gye balyako wakulira ku bino si bya masanyalaze. I've told you bino si bya powerhouse. Wenza n'okufa nako n'ofa nga togali n'oba nga to alhamdulillah n'obeera ng'ogafunye oyo gwoyogerako asobola n'okugaba amasanyalaze. Nze yali ampandikidde ku nnyimba kyogamba okuwandika olimba kwegaba amasanyalaze akirala nnyo. I pay you, you give me my program, I go. You give me my I go. Olumpa isano tumpa ku bwerere kuba oba okimanyi oyitawo bw'oluwaka bakubya ddala kati ffe tuyite ki tweyite emiti egibeerako amasanyalaze oba kwe gatambulira tagwamu maanyi. Work hard kye namusookedde ddala. Work with the people. You have time. Okyali mwana muto osobola okuddayo ne wansi no drawing a board. Khalifa tannazaala balongo si kyo nalibadde ngamba saalongo liddako naye settle down, geddayo ku bantu bagoberere abafiiro temuziika. These guys don't bury. Kuwulira muntu afudde ku kyalo don't listen. They don't listen. Mubeere waliwo obuntu obutonotono. Create some opportunities for the youth. Mugatewo muyimbi teekawo tournament Khalifa tigimanyi. Nze ndi muyimbi solo yimbira Khalifa tournament. I've told you something. Let me tell you kana katalekeka. Ate obadde ojja kukwata namba 2 singa kali akabondo mwakatonda nga kabataasa kakoleyo mutundwe mwali badde singa mwali mukwataganira wamu azaino agali ewamu ge galuma ennyama naye era omuganda y'omu yagamba amamesa amangi tegeesimira. Sorry for that. Naye baganda bange singa wakwatagana n'abo abantu kale ne bakuwa omukisa. Like, let me tell you, sorry, waliwo ono mukwano gwange gwe mmanyi naye kamwogereko mukwano gwa kukyaliwe. Singa federation eyo wasobola okwatanga David Lutalo ng'ayimbira abantu abakulu wali kuŋŋaanyiza abantu. Singa buli wa federation mwali mwagalana nga mwenda mukolagana buli omu ne bagenda bataano buli lunaku, at least you can score some aggregates bazita points or votes not 50 say ebyo 5 mu. That's not Khalifa. I swear singa bamukwatirako era kano ngenda kanenya you guys mwakuliyetinga ekintu kya butayamba singa mwayamba ono kyali at least yali kute namba 2. I know kubanza I know oba mekawo okudda wansi naye kati ebyo bikudda wansi si bye tugoba. We are among the best. Isenyabo nze njogeranga among the best meaning I'm the best. Yes sir. Singa yeko aba bantu bali bakolagana mu nsonyi okyogera nze mbagala nnyo bonna ne singa bali bakwataganira wamu noyolayo 5 notwala 5 ekawempe nkera notwala bwati you artist you give motivated mu luzungu bagamba motive. Nange ngenda mbi motivate. Nange ngenda mbiga. You can motivate. You artists, you are motivators. Musobola okwekuŋŋaanya mwenna ne mukolera Khalifa ekyamagero. But you know why? Omuntu omu yabasembeza. Khalifa aganaga yasudde federation. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabakonga tetunamalira.